abagenda okukwatira ekibiina ky'NUP bendera mu kulonda okw'omwaka ogujja bebazemu okusunsula olunaku olw'eggulo ku bifo ebitalangirwa naddala amasikiti g'eggwanga babalangiridde olwaleero mu bifo ebasunsudde mubaddemu ekyamakindi west ekiri mu Mbakala ne Sewanyana ng'ono abadde abbiika ne Faluku Ntege Musiri David n'abalala. Erubaga North kibadde mu Mosi Kasibani nga badde avugana ne Abel Kawalya era nga gye biggweredde nga Kawalya afunye bendera. Ekawempe North kubaddeko Muhammad Segirinya ne Sulaiman Kidandala era ng'eno Segirinya yagifunye. Ekawempe South kubadde kwaji Kazibe Bashir ne Lois Mboga nga bannekibiina ky'NUP bagiwadde Kazibwe. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulu mu kibiina okubadde bannamateeka bazzeemu okukenneenya abantu bano abagala kadi ne batimba amannya ng'abo bagenda okukwata bendera y'ekibiina. Abamu olw'ekitegedde nti bafunye kadi y'ekibiina basanyusi nga nabo bateereddwa abawagizi baabwe endongo ne bannyaga Libenjole. Olukiiko olwa National Unity Platform okuba nti nno basobodde okukitegeera obulungi era wakati mu kunoonyereza ne balaba nga Alan Sewanyana omusajja owabwere yasaanidde basiba. Ye Kazibwe azze ku kitebe n'abawagizi be ne bamuyira amazzi nga bamuyozaayoza olw'obuwanguzi bwafunye. Ekyenjawulo kye nnina maanyi g'abantu mbadde mu mikutu gy'amawulire nga njiwawo omubiri ku lw'Abannayuganda abanyigirizibwa ab'omu Katanga be baagala ogoba ku ttaka si mu Kawempe yokka wabula Kazibe Bashir Mbazira ajja n'obuweereza ajja n'obwesigwa bakiyita trust obwa Bannayuganda bwenzimbye okumala emyaka 15 nga ndi mu mawulire. Ye Fred Kintulwanga Mayiddwanga Samuel abuganya essanyu bw'afunye kadi y'okukiikirira Bujumba mu bizinga eby'SSM. Abantu baffe okubatuusaako empeereza erudde ebbanga ddene nga tebatuukako. Ebyo bisuubirwa mu bakulembeze naddala ku bukiise bwa Parliament nga tebikolebwa. Ne tugamba weewaawo kino ekiseera bwe budde ate vve emirimu gino emirala gye tukwasaganya tujje tuweereze abantu baffe. Omuwagizi wa NUP Joel Ssennya ategeeza nga bakozesa amazima n'obwenkanya abeekennenya abantu bano ategeeza nti atamatidde waddembe okujulira mu nnaku 2. Oli aba alina eddembe ery'obwebange mwati tuyinza mugaana kati ng'ekibiina tuyinza mukugira nomugamba nedda tojja kwesimbawo nga independent munaye ssemateeka yaffe ey'eggwanga emuwa omukisa bw'aba ayagadde okwesimbawo naye newankubadde ffe nga pate tekyali tunyumidde nnyo go ge mazima kubanga obulu baba bagenda buyuzaayuzaamu. David Tamale yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.